yeekwata. Olwo yeekwata ki Rihanna? Rihanna yeekwata lugoye lwange olw'omukolo. Gawuni? Beyonce yangamba tiriyo za Gomez nyingi. Bazimanyi? Babimanyi. Gwe omuntu gwe yagala batumanyi kyayagala. Bazimanyi era yangamba nti ate matiriyo zaabwe za njawulo era zigenda kuva. Omuyimbi Chosen Becky ye yagudde dda mu bintu abayimbi Abamerika abamanyiddwa Beyonce ne Rihanna bamusuubiza okumuwa engoye zagenda okwambala ku mikolo gye naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira atanaba subscribinga mukowaano nkusaba soko subscribing Meranke News liking eno video sharing commenting ateekako notification bell ako akadde wenteekayo video obeerenga tojisuwa naye nga muli mutya kasubire muli bulungi yonna gye muli okulabira munange omuyimbi Chosen Becky olowooza teyagudde mu bintu abayimbi abanene aba America bamanyiddwa ne mu nsi yonna bamusuubiza engoye zagenda okuba nga ayambala ku mikolo gye okwanjula n'embaga naye nga tetunnabagenda eyo mu mikolo katusookereko eno era yabadde ku interview eyo yennyini gye yakoze n'agamba bannange ennyindo jjukira babayita mbu ba Indonesia bwe ennyindo zaabwe nnene so yavuddeyo n'agamba mbu n'ennaku zino abantu bamugamba mbu n'ennyindo ye yakogga era eringa zino eno ez'abalaalo bwetandise okufaananamu ez'abalaalo era wanaatuukira mu 2030 nga kati y'abalaalo yennyini era ensonga gyawa lwaki mbwe ennyindo ye ekoze buno baawe amuwa laavu nnyingi nnyo buno laavu nnyingi nnyo ereetedde n'ennyindo okukogga naye kasooke mbateereko wano eno ako ka vidiyo mukalabe then tukomewo n'ebyemikolo so vidiyo yino musooke mugirabeko then tubeere nga tukomawo mu maaso awo. Abantu kimanyi bagamba mbu ennaku zino ennyindo yange yasongoka. Dayira. Mbu yakogga. Yakogga, it's love. Me, I'm sure. I know. Yeah. Bannange owulira otya okubanga ennyindo yeetoolako? Love. Era simanyi 2-3 nyinza okubanga ate kali kati. Bansabire no love kyenkola. Oli mukwano omuyitirivu. Ndi mu love. Oyo Chosen Becky Indonesia waffe saawa yonna afuuka omulaalo anti ennyindo egenda ekogga era yabasabye mumusabire essala kubanga naye kennyini bimususseeko naye nga tuzeekoko eno ku by'emikolo era siri yabaddeko eyo interview y'emu gye bamukozeeko ne bamubuuza ku mikolo gya Irene Namatovu awo nga bakuza anniversary jjukira yali omu ku bamaids era full figure kyamunyiiza nnyo okulaba nga bayise Chosen Becky ku anniversary ate nga ye tebamuyise era yavaayo full figure n'agamba Irene Namatovu mbw'oyita otya abo ab'ennyindo ennene be waakalaba ffe babadde naawe abakubeereddewo n'otabayita so full figure kyamunyiiza so babadde bamubuuza ku egyo emikolo ne bamugamba kati gwe emikolo gyo engoye biki n'agamba bannange eby'engoye temubyeraliikirira eby'engoye already biri sorted waliwo abambuukinga dda okumpa engoye ate nga bayimbi banene ba America international artists bamanyikiddwa ensi yonna Rihanna ne Beyonce buno bamwesooka dda bagenda kubanga bamuwa engoye zagenda okwambala ku mikolo gye era nga ye Rihanna yeesooka gawuni ate nga ye Beyonce agenda kuba akola ku by'amagomesi naye bannange Chosen Becky katusuubire nti nno totulimba katusuubire nti nno by'oyogera obikakasa kuba engeri gye wabadde oyogeramu wabadde nga ali mu comedy naye katusuubire si comedy katusuubire bya ddala era katusuubire bw'aba abayimbi oyogera nabo nga we wavuddeyo n'otugamba n'ayogeramu awo ne ku luzungu accent nga y'Abamerika yennyini American accent nga yagala bakakasa buno kituufu
ayogera ne Rihanna ne Beyonce talimba byayogera gonna mazima naye ngenda kuba mbalekerako wano eno ka vidiyo ke mumwerabireko nga we yayogedde temugamba mbuno nsaze ekigambo so vidiyo yino kantibalekereko naye nga mubeere bulungi mweraba olugawuni eyiye erivaawa gawuni eyange Irene yanyumye nnyo ebyange bigenda kuva bweru sigenda nafuna kiki USA London toyagalira ddala Uganda kukwatira ku lugoye lwa mbagala naye kale ba Rihanna bannesooka what should I do I mean they love me yeah bakugamba bati Rihanna told me on your waiting Becky I'm gonna be there I'm gonna make for you a dress a gown dress so I have no option than waiting for Rihanna ate omulala Beyonce lots of artists bagenda kulinnya nnyonyo ku lulu yeah Becky omukisa ogujjawo nze munnange simanyi banjagala bwagazi kati zino interview zetukola nagiraba nakubira essimu naga Becky ani olwakubira but Rihanna nakubira essimu naga Becky nalabye interview yo darling webale kulabika bulungi kino nkyekutte nakyekwata olwo yeekwata ki Rihanna yeekwata lugoye lwange olw'omukolo gawuni Beyonce yangamba tiyoza gomesi nyingi bazimanyi babimanyi gwe omuntu weyagala batumanyi kyayagala bazimanyi era yangamba nti ate materiyo zaabwe zanjawulo era zigenda kuva